Emberebezi ku Lubalama Lw'Ennyanja gwe mutwe gwaffe ogw'omunaana mu katabo kaffe kano Nkyalira Walumbe Ettanda akatuwandiikibwa J.S. Kaddu. Tukomyewo nate wano ku Luganda Radio Podcast mwebale kwekuumirako amanya nga bulijjo Martin Muganzi ng'ate mbatuusako guno omutwe ogw'omunaana mu katabo kaffe kano. Omulundi guli twayita mu mutwe ogw'omusanvu ndowooza mujjukira bulungi nnyo ebyalimu bingi ebyali byewuunyisa n'entalo bannaffe ze baali balina okulwana. Omutwe gwaffe omukulu mu katabo kano twalabanga atunyumiza nga bwe yazirika n'engeri gye balwanamu n'obusajja buli okubwewonyaako obuguubiirwa obwo balabe nga basobola okweyongerayo ku lugendo lwabwe. Kakati mu mutwe guno ogw'omunaana Emberebezi ku Lubalama Lw'Ennyanja biki omuwandiisi ono J.S. Kaddu byatutegekedde tereera kalira emboozi etandike ekkirire. Omutwe ogw'omunaana Emberebezi ku Lubalama Lw'Ennyanja. Bwe twatuuka ku Lubalama Lw'Ennyanja twasangawo obusiisira busatu bwe twalowooza nti waaliwo abavubi abaali abatambuze abaali babusulamu. Bwali bugundiivu nnyo era nga kirabika nti abaabusulamu baali bamaze ebbanga ddene nnyo nga babulekulidde. Naffe tetwali babi nga tutandika kubulongoosa tufune we tunassa oluba. Obudde buba butandikidde ddala okumenyeka omulimu gwaffe ne tugumala. Gwali mulimu gwa mbavu era okugenda okugujjako tutiye engalo nga twoya busera. Ebyo byonna olwaggwa nga buli omu atandika kulongoosa wanaawummulira olw'okubanga no nti ffenna twali tukooye nnyo buli omu eyateekanga oluba wansi ng'ennyindo zitandika kuyira. Ffenna tugenda okugonoka ng'obudde bwakedde dda olwo nga tutandika kwenoonyeza kyakusuula mu lubuto anti enjala yali etukavvula bulala. Okugenda okukomba ku mazzi ne gatwesiba naye nno ffenna tuba tutadde emimwa era nga nekyakwogera abuze. Omukulu waffe n'agamba ng'ate yenna bw'awejjawejja nti bwe tutaafune mazzi kunywako okutuusa akawungeezi tunaaba bafu. Tewali n'omu ku ffe yamuddamu wabula ffenna ne tulokaaloka bulosiirosi ennimi nga ziringa ezitubuukamu. Mu kiseera ekyo ffenna twagwawo amagalaganja mu musenyu ne tulinda kufa. Naye ffenna tuba tuli awo nga buli omu ali ku lulwe munnaffe omu n'ayogera mu ddoboozi ekkangavu ennyo eryatwekanza era eryatusuula ewala emmeeme nti mulabeeyo. Ffenna bwe twakebuka ne tulengera amaaso nga 6 nga gaseeyeeya ku guyanja. Bwe twamala akabanga twagenda okulaba ng'amaato galinga agaseeyeeya nga gajja gye tuli. Awo twatandika okusanyukamu nga tulowooza nti nno abantu abaagalimu bandiba ab'ekisa ne batuwa ku kamere ne ku tuzzi twewonye enjala n'enkalamata. Baamalira ddala ebbanga ddene nga tebannagoba ku ttale era nga ffe ebiseera ebimu tubaweenya bajje gye tuli. Twagenda okulaba nga agasajja gatutuuseeko. Ekintu kye nasooka okwewunya ku basajja bali ge maato gaabwe agaali amanene ennyo era nga gaakula ng'ebibbo ebinene ennyo ebisogolerwamu omubisi. Abasajja olwabuuka mu maato gaabwe bajja butereevu we twali. Buli omu ku bo yali akutte eriggo eddene ennyo nga kuliko n'ekitottolima. Omusajja omu bijooto eyali afaanana okuba ssenkulu wa banne yatubuuza mu guloboozi ogunene era ogw'enkangu gye twali tulaga era ne gye twali tuva. Naye ffe twalaba omusajja tetumusobole nga tusaba abasajja ku tuzzi tunyweko. N'abasajja tebaali babi ne batusumululira
gagugu gaabwe nga batuwa amazzi nga tunywa. Amazzi gaali mu ndeku ezaali empawulo obulungi ennyo era nga gawonya akawoowo ng'agaali gava mu nsuwa empya. Bwe twamala okunywa amazzi ng'era n'embuto zituweereeze, olwo ng'emboozi etandika kugwa makerenda. Baatunyumiza ebintu bingi nnyo ebyali bifa mu nsi Magombe gye twali tuli okumpi okukubira ddala enkoona, era ne batugamba nti baali balaga mu nsi gye bayita Ettanda ewa Walumbe. Bwe twawulira tutyo ne tutandika okujaganya kubanga naffe amagezi gaali gaatwesibye dda ku lubalama awo nga tetumanyi kyakukola wadde aw'okulaga. Newankubadde abasajja baali twabakemekkereza nnyo batubuulire ekyali kibatwala Ettanda ewa Walumbe, bo baakomba kwerima. Twagenda okulaba nga abasajja mu kifo ky'okutuddamu batandika kunyiiga bunyiizi, naffe ng'olwo tubimma amazzi. Omukulembeze waffe naye nga bwe yali teyeerya ntama, amangu ago yateesa nabo tugatte olugendo lw'Ettanda. Nabo tebaali babi nga bakkiriza. Mu kiseera ekyo obudde bwali butandikidde ddala okuziimeera. Twakuma mangu ekyoto olw'empewo eyali ennyingi ennyo era eyali etukubaganya n'emba ffenna. Eddiiro nga libumbujja era nga ffenna ekyoto tukizengeredde. Bannaffe baasumulula ku ntanda yaabwe eyalimu emmere ennyingi eya buli ngeri: amayuuni, matooke, amookye, nandigoya, ebijanjaalo n'ebirala. Ku bbali awo waaliwo ogutereke ogunene ennyo ogwali gusibiddwa mu ndagala. Okugenda okukwata ku mmere okulyako nga yonna ejjudde ennaanu n'obugagu. Twakanda kwewaliriza kulya naye ng'emmere terina gyeraga. Okugenda okulya ku matooke agaali amookye nga nago gakaawa ng'omususa. Ng'olwo tulinda kusumulula gutereke guli nga tulowooza nti mpozi mwe munaaba ku bintu ebiriikako. Teyalwa nga kabwejjungira yennyini yeekwatiramu ng'agusumulula. Okugenda okugumala ati enviiri ne zinva ku mutwe bewa. Gwali mulambo gw'akaana akato ke nalowooza nti kaali kye kajje katandike okubambaga. Bwe natunula ku nnakka ne ndaba nga naye yeesisiwadde nnyo era amangu ago nga n'olutiko lumumeze. Bwe nagazza ku kkongooli era nga naye bw'atyo okugenda okugazza ku bannaffe abalala nabo nga tebakyalina butunuuliro. Twali tuli ku bye twagenda okulaba nga kabwejjungira ajjayo ekintu ekyali ng'ekiggo. Bwe yasumululako ekitottolima n'asoolayo ekiso ky'otolabanga. Okuva awo ne tutegeera ddala nti mu kintu ekyo mwalimu biso. Olwakisoolayo ng'atandika kutemaatema kalambo, olwamala ng'atandika kugaba bifi. Bwe twamala ffenna okufuna n'atulagira twanguye okulya kubanga twali baakusitula ekiro ekyo. Twagenda okulaba ng'abasajja abamu batandika okuvuunyuula. Nalaba emmeeme etandise okuntobaana era nga nninga atakyategeera bulungi. Ne nkwata ekifi kyange ekyali ekyakasambi ne nva ku kyoto. Nali kyenje ntambuleko akabanga mpawe kazira nga n'ennakka yantuuseeko dda. Ne tubimuunyamuunyaamu naye nga tebiggwa. Ennyama yatulemerawo. Naffe kye twakola nga tugisuula. Wano nnakka yalabika nga yeeraliikiridde nnyo era n'agamba nti ebintu bino bintiisizza nnyo era ffe okutuuka Ettanda kuliba kulabira awo. Ate bwe yaŋŋamba ebyo nange ne ntandika okweraliikirira ennyo. Newankubadde ebiseera ebisinga neegumyanga nnyo, bwe twamala okubirojja ebyo nga tetubimala ne tuddayo ku kyoto. Twasanga bannaffe bali mu kuwalakata magumba. Kino kyatutiisa nnyo era ne tutandikira ddala okutya. Era n'ekyava omwo kwe kusala amagezi nze n'ennakka tubaddukeko kubanga nalowooza nti si kulwanga naffe batutta. Bwe twava awo nga buli bamu banoonya wakugalangatanyiza biwanga mu ngalo. Olwo ebyokusitula ekiro ekyo nga bifa olw'obudde obwali obubi ennyo. Ffe abaalinawo obusiisira bwaffe bwe twali tuyooyoose nga tubwevumbika nga tusaluba wansi, ebyaddawo tetwabitegeera. Nze n'ennakka twasula mu kasiisira kaffe era nga
n'ak'omukulembeze waffe n'ekkongooli kaliraanye akaffe. Obudde buba buli mpozinga mu mattansejjere, nze ne mpawamuka. Nagenda okuwulira ng'amazzi gannuma nnyo era ne nsitukamu ne ŋŋenda neeyamba ebweru. Bwe neesimba bwe nti wabweru, mu kiseera ekyo ennyanja yali yeefuukudde nnyo era nga n'empewo ey'omuggondo ekunta nnyo era ng'erimu n'ebyesooza. Naye bwe natunula ku bukiika bwa kkono obw'oguyanja ne nnengera ebintu ebyali bifaanana ng'amaato nga bijja bivvunkana n'amayengo. Bwe nekkaanya obulungi ne ndabira ddala ng'amaato gennyini era nga ge gajja ku mbiro mpitirivu. N'omulimu ogwantwala saagumaliriza bulungi, ne ndyoka nzirayo emisinde emiyitirivu okutemya ku bannange. Bo nno baali bakyaluyita Lw'amannyo weno. Awo nabo ne bafuluma bweru kwerolera. Nabo baalaba obudde bugenda bugayagaya ne bagenda okutemya ku bannaffe bali abaali batwegasseeko eggulo limu. Nabo olwabiraba nga batandika kwetegeka, amangu ago ebisolo byabwe babisoboddeyo, batandise kubibenga, batumizza n'ebirala ebyali mu maato. Naffe buli omu bamukwasizaako kimu kimu, ewamaggwe nga tutandika kwefungiza. Awo senkulu wa bannaffe yatandika okututegeka nga bwe tunaalumbamu abalabe. Abamu yabateeka ku maato gaffe, abalala yabasindika beekukume emmanju w'obusiisira, abandi beziike mu musenyu. Nze ne Nakka twali mu kifo kimu, naye nno nze musajjawo nga entegentege zinfamba. Tuba tuli awo era nga ffenna emiyo gitwewanise, twagenda okulaba nga teriri busa, ng'agasajja gaagobye dda. Amangu ago ng'ebiso byatandise dda okuseka. Agasajja gali agaatulumba gaali gasajja ga mbavu era nga gatiisa. Buli limu lyali lisibye ekitambala ekyeru ku mutwe era n'akakete ak'olubugo. Mu kiseera ekyo olutalo nga lunyiinyiitidde era nga tulaba n'ebiso bivaako ensasi, emiranga gye giringa emiranga, emisinde giddiŋŋana, obusiisira obumu buteekeddwa ebitawuliro. Ffe ne twagala okudduka. Mu mazima ku gasajja ago nze nga bwe nali nfaanana nga tewali nalimu lye nnyinza kuwomamu mutwe. Naye nno nze ne Nakka tuba tukyasolyasolya emabega w'akasiisira akamu nga twagala tukeevumbe tukonere omwo, ne tugwa ku gasajja abiri gonna agaali gajoobaanya omusaayi era nga galina n'agawundu aganene ku mikono ne mu maaso. Twagalaba bulungi kubanga mu kiseera ekyo akeezi kaali kye kajje katutunukeyo. Mu kiseera kino twamanyira ddala nti okuggyako okwerwanako ennyo naye tuli bafu. Amangu ago ne ndyoka mbakako erimu ne tugwisanya obwenyi. Olwo ebiso ne bitandika okukekkera. Newankubadde agasajja baali bagawummudde bwe batyo, naye gaali galwanyisa ndasi nga gy'obeera nti tegannalwanako. Ng'olwo buli omu alwana kuwonya bulamu bwe. Essajja eryange lyaleetanga ebisa eby'amaanyi ennyo ebyajjanga biwuuma, naye ng'ebisinga mbyewoma okuggyako ebitono ebyankwatanga ku mukono. Naye mba nkyusa amaaso bwe nti tunula eri Nakka, si kulwa ng'agudde era nga sitegedde, essajja ne limpujja ekiso ku mutwe ekyantalandusa ne kinkuba eri ekigwo kya bugazi. Yali agenda kutulako nsingo. Bwe nakutamamu eri akatono, ekiso ne kiryoka kinkwasa omutwe ku ludda olutaaliko bwogi. Senga yankwasa oludda olw'obwogi, singa kaakati nze mbuyaga ezikaze engoye. Essajja lyalaba ngudde eri, kwe kunzigirako bulembwe lintujja oguso mu kifuba. Naye nno olw'okubanga lyali likooye nnyo, bwe lyajja okunfumita liti nga ndi wansi, kwe kwejjalanjula katono bwe nti eyali ateebye okufumita omutima n'akwasa ttaka era ekiso ne kiyingira ddala mu ttaka. Bwe neegalanjula ogwokubiri n'anzigirako ne ndyoka muviira mu lusambagere lw'otalabangako. Namusanga ali awo
akyetogoonyeza wansi ne ndyoka musalaasala amamiro gonna era n'atandika okuvuluuja. Nagenda okulaba ng'obugere bukuba sikyakyala. Kwe kumuggyako ekiso kye kyeyali ayagala okummazisa emmere ne kimufumitira ddala mu mutima okutuusiza ddala bwe nawulira nga kimuyiseemu kikutte n'ettaka era nga n'omusenyu guseka. Essajja eryange olwamala okulitulimbula ne ntandika okunoonya Nakka. Bwe namutuukako nasanga yenna ajoobanya omusaayi. Nakwata Nakka ku mukono mutwale mu kafo akeekuusifu awummulemu. Naye tuba kye tujje tutambuleko katono, Nakka n'agwa era n'azirika. Ne musitula mutwale mu kasiisira kali akaali ak'omukulembeze waffe. Naye mba ntuuka nti ku mulyango gw'akasiisira ne ndaba omukulu oli ng'ali awo agudde era nga yenna ajjudde agawundu n'ekitaba ky'omusaayi nga kimuyiseemu. Bwe namala okutuusa Nakka mu kasiisira okugenda okukwata ku mukulu waffe nga mukalu wa jjo, wamma ggwaawo n'ensoberwa. Mu kiseera ekyo abantu b'oku ludda lwaffe baali bangi nnyo abafudde. Newankubadde ebiso nali nkyabiwulira nga biseka byeyongerayo eri, awo nze kwe kuserengeta eyali amaato ga bannaffe ndaba obanga nali nnyinza okwebba mponya obulamu bwange. Mu kaseera ako ennyanja yali eteese bulungi nnyo era ndowooza n'obudde bwali buli kumpi okukya. Bwe namala okukebera amaato gonna ne nzuulawo limu mwe nnyinza okuddukira. Bwe ntyo kwe kuddayo bunnambiro okunona Nakka tutere tudduke ng'obudde tebunnakya. Kyokka mba ngenda ndabirira ne nsanga omuntu gwe bafumise era nga mu kamwa avulula musaayi. Bwe namwetegereza obulungi nga ye Kongooli. Wamma ggwe ensisi n'ebula okunzita. Oyo namuleka awo ng'apookya ne nziruka. Bwe natuuka ku Nakka nga naye atawa butaayi. Ne musitula ne ŋŋenda nga mmundabunda naye mu mikono ne mutuusa mu kyato kye nali nteeseteese okubuliramu. Bwe namutuusa omwo ate nga nzirayo kunona Kongooli. Oyo nno okumusitula okumutuusa mu lyato kwali kwekamba. Mu kinywambogo nze ne bannange abaalinga abafudde ne tugenda mpola mpola nga tewali n'omu atulabye. Ogwo nno gwe gubadde omutwe gwaffe guno ogw'omunaana, Emberebezi ku lubalama lw'ennyanja. Omutwe guno gubaddemu olutabaalo olunene n'ebitiisa bingi okubeera nti nno gwatandise nga waliwo abantu oba agasajja agagobye wali ku lukalu oba ku lubalama bwe twali tutuuse. Naye ate tumaliriza nga ate waguddewo olutalo era nga bangi balufiiriddemu. Kye tutamanyi omuwandiisi kyatatugambye oba Nakka yasobola okusimattuka naye nga awo era bwe bityo bwe bitambudde olwaleero mu mutwe guno gwe tubaddemu ogwa Emberebezi ku lubalama lw'ennyanja. Akati katwetegeka ate tulabe omutwe guno abaguddako omutwe gw'omwenda mu maaso awo ogugamba nti namuziika mu nnyanja. Weebale nnyo okuwuliriza Luganda Radio Podcast. Amannya nga bulijjo Martin Muganzi. Beerawo wano eno bulijjo ne nkuweereza obutabo bwaffe buno obw'Oluganda. Naye nkusaba otambuze akatambi kano okatuuse ku balala nsobole okubeera nga neeyongera okukola omulimu guno okubanyumiza emboozi zino ate tunyumirwe tugende mu maaso. Mwebale kuwuliriza ate tuddemu omulundi omulala.